Mbalamusiza mwenna abawuliza Tawira Radio Tawira TV Johnson Sengendo nga tuze okubabuuzaako olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero mbaleetedde omukyala eyeesimbyeewo ku kifo kya Vice. Tugenda kubeera nga tukyusa obukulembeze bw'Abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi era nga tugenda kubeera nga tulonda akakiiko akapya. Naye ng'essaawa zino nkutuusizaako omukyala omu avuddeyo ne yeesowolayo okwesimbawo ku kifo kya Vice President era ng'ennamuwa akazindaalo asooka abeeyanjulireko ababuuzeeko oluvannyuma tubeere nga tutandika. Nyabo nsaba weeyanjulire abatuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abawuliriza Tawira Radio Tawira TV. Senga Fauzia Muwakani mannya gange naye nga Muwakani Fauzia. Era nga nze okwesimbawo ku kifo ekya Vice Chairperson Abu Dhabi Community. Ndi mukyala musoga nga era ni Munnayuganda omutuufu, ndi maama ate ni mukyala mufumbo. Okay. Kati njagala mukyala Fauzia otubuulire mu UAE muno omazeemu bbanga ki? Mu UAE mazeemu emyaka guno ndi mu gwa 5. Emyaka 5. Kati kiki ekikutaddemu amaanyi okulaba ng'ovaayo nga weesimbawo ku kifo ekyo? Okusingira ddala mu myaka 5 gye mbadde nkola observation ku bintu bingi nnyo. Okusingira ddala embeera nga weetambula mu Bannayuganda, okutegeera ebizibu bye balina ne strengths ze bakoze, ate nga ndaba nnyo akakiiko akatwala Abannayuganda. So nendaba bingi bye bakozeeko n'ebibadde bibulamuko bye nsuubira nti we mba mbegasseeko nsobola okubaako ne kyentereeza. Kati akakiiko akavuddeko kalina bye kakoze era ne kabeera nga kategeeka okulonda okupya. Biki Munnayuganda ali eyo atamanyi community n'oyo awuliza Tawira Radio Tawira TV by'oyinza okunokola by'omanyi community egenda okuvaako oba akakiiko akagenda okuvaako bye kakoze nga naawe obawaako credit? Exactly. Twala omukisa guno okwebaza akakiiko akavaako olw'ebyo byengenze nganda bange ngambye nti mbadde nkola observations bagenze bakola ebintu byanjawulo nnyo. That's why essaawa zino naffe tulina obwogereso ng'abatabadde ku kakiiko. Ekisookera ddala abantu bano batubeereddewo nnyo mu bizibu eby'enjawulo. For example, bannaffe abagenze batuva ku maaso nga bafa, abantu bano bakoze nnyo ne bakwatira wamu ne embassy ne companies endala okuba nti babazaayo ewaka n'okuba compensatingira obudde bwe baba bamaze nga bali ku mirimu bakola ne barunning ebya gratuity compensations ezo ne babazaayo ewaka. Ekyokubiri balina activities ze bataddewo ze tulabako. For example, emipiira egy'enjawulo era tulina clubs nyingi wano eno ez'omupiira ze bataddewo ze tulabako era nga buli lwakutaano n'olwomukaaga wabeerayo teams ez'enjawulo ezikola. Then ekirala mu biseera bya COVID wali 2020-2021 abantu bano baaliwo nnyo okumakinga sure nti mu accommodations gye twali nga mu bed spaces basupplyinga ku mmere n'ebyokulya eby'enjawulo wamu no connectinga organizations eziri wano okuba nti zitufaako okuba nti tufuna ku kyokulya ne safety obutaba okuba nti akawuka ka gundi COVID teka spreadinga nnyo mu ffe abasigadde. Era nze ng'omuntu saalumwa COVID. Okay. Kakati mu bukulembeze wabeerawo weaknesses ezibeerawo ne strength. Biki nga ggwe kubanga ebikuleetedde okwesimbawo oba oli awo olina woolabye nga weetaaga oteekewo amaanyi? Biki by'oyinza okunookolayo olabye nti akakiiko akabaddewo oba oli awo kayinza okuba tekalemeddwa naye nga olaba nga ggwe wandibadde otandikirako okukola? Neyansiza mukulu Johnson abalabi batawira Radio Tawira TV. Nina oversight nga omukyala oba nga omuntu wa mu bantu nti despite the fact nti akakiiko kano kakoze waliyo gaps ezigenze zibeerawo. For example, nze ng'omuntu singa n'abanze ku kakiiko waliwo ebintu byenjagala ennyo tuteekeko essira okusingira ddala abaana bano Abannayuganda abali mu mirimu egy'enjawulo okuba nga bafuna off days bawummulemu at least olunaku lumu mu wiiki nga ssemateeka wa wano wayogera. Ekyokubiri abaana bano babeere nga basobola okufuna ku annual vacation after a big work of 1 year. Omwana afuneko ka vacation aka 1 month addeyo eka alabe ku bantu be asobole okukomawo nga mulamu bulungi era nga yeewulira. Then ekyokusatu abaana bano abali mu construction abalenzi abo bafuna obuzibu nti olaba akajja baforemen olumu babeera b'amawanga gali nationalities nga Pakistan Babangali balina engeri gye bakolamu katizingi awo ng'abaana bano Abannayuganda ate bagamba basitula ebyuma ebyo paka waggulu nga flat ya 3
ebintu ng'ebyo biri supposed okozesebwa cranes kati ekyenjagala tuyite mu tteeka erikwata ku companies ng'ezo bategere nti omuntu omulamu tasobola kusitula kyuma kukijansi kutwala ku level ya 5 bakozese cranes nga kirina okuba then abaana ba taxi bano nabo babeere nga at least bafunamuko off day siganye bakolera target naye at least once in a while company zireme kubanga ziteekawo nnyo low income zibawenga ka breathing space ako yadde bali mu accommodation ako gamba nti at least olwesande oba olwomukaaga takingayo ka off owummuleko then n'ebisigadde nga kati abaana bano abatulugunyizibwa mu biyumba abamu ne babatta abamu ne baparalysing obasanga booza engoye mu Rolex bakwata mu jiiko oyo nangalo basimuula wansi kuba mu kiyumba mbaddeyo nange naliko victim naye neneetaasiza mu mateeka kati bingi nti nali mu mateeka ago nempita mu court systems ez'enjawulo nange njagala ndabe abaana bano bayambibwa tuba identifyinga tukola groups ez'enjawulo abaana bano babeere nga balina eba reportinga at least buli Munnayuganda ali wano abeere ne ID ey'okuba nti Munnayuganda nga ID eyo tusobola bulungi okuconnectinga nti omwana ono waaba nga afunye obuzibu ali mu kifo gundi tusobola okumwalocatinga wano najja ku board ne tumuyamba abadde akwata mu Rolex tusobola okwogera ne mukama we kati nze ndi mukyala ebiyumba bya wano oba emirimu egy'omu nnyumba egya wano omwami si kyangu kugendayo naye nze ng'omukyala bwe mbanga nonde nga nteereddwa akakiiko mba nsobola oyingira mu nnyumba eyo nengenda nenjogera ne mama ne mugamba mama ono sister wange naye okusinzira ku kino na kino olaba otya tubaterezezaamu bwe tuti okuba olaba n'ebiwundu byalina physically ne waba agenze mu mateeka kijja kuyingiramu so ebintu ebyo mbadde njagala tulabe then era mu biyumba eyo wali abaana n'abamaliriza contract zaabwe emyaka 2 naye era ne bamuma passport ne bamumma ebimukwata ne bamugamba nti olina gy'olaga todda wammwe kwegamba n'abeera ng'akolera mu bugubi ali mu bumenyi bw'amateeka abamu tebabakolera visa ne batwala emyaka 2 miramba tebalina visa naye tebakimanyi kuba tebabakkiriza signinga contract ab'omu biyumba tebalinga ba mu kampani ebyo byonna njagala tuyite mu process entuufu omwana ave Uganda ategeere nti nina ogenda mu tashil ntegeere ndi supposed kola ki wa when reporting in case nina obuzibu off days zange zijja tambula zitya omusala inafuna gwammeko omutuufu ndi driver ndi house driver ndi kadaama ndi ani kiki nina okukola good responsibilities and my what rights azitegeere akole ng'alinga ali ewaka ebyo bye mbadde njagala tukwateko ennyo kaakati ensonga endala gye njagala oyogereko nga ggwe tukimanyi nti nno ebyobukulembeze bwe Uganda kituyinza okuyita politics yatuyingiramu wano n'atwawulamu nowesanga bano ba NRM bano bawagira NUP bano ba FDC abantu abo olina nteekateeka ki eyinza okulaba nga ebagattira awamu kuba tulirayo amaloboozi agamu nti abakulembeze ababaddeko babadde bakolera embassy baga nti bakolera embassy nti bakolera NRM ensonga eyo nga ggwe ogenda ojogerako otya nga ggwe okay naye asa mukulu Johnson nganze omukyala yasoma ku mateeka kuba nasoma administrative law course nkimanyi bulungi nti embassy representinga Uganda wano so kiringawo n'agamba nti okolera Uganda ng'ate oli Munnayuganda walikoleddani so njagala ekyo just kukitereezaamu nti binenjawukana nti ate bano ba people power bano ba NRM bano ba FDC tukijjewo tubeerenga community members tubeerenga Bannayuganda nga tetwawula onaawagira kyo okufuna obuyambi bonna tubeere kimu tutegeere nti bino ebyebibiina bituyamba naye tebina kutwawula ekyo kye mbadde njagala okuwaawukanako ku kakiiko akavaako twezze wamu tujje tukole ebintu ebituyamba nga Bannayuganda though tulina okureportinga ku embassy representinga Uganda wanino yetutwala ffenna so ekyo njagala nkiteeke mu bantu mu groups zetugenda okukola ez'enjawulo for example personally nakolayo group y'aba drivers bagiyita private drivers association etuyambyeko okuva ku 1500 etwafuna nga badriver ab'omu biyumba okutuuka ku 3,000 kati ng'oli ku visa ya bossi wo woba oli ku visa yo ofuna 4,000 ku 500 kati njagala n'ebyo ebina ebirala tubikole nga bicreatinga awareness mu baana abo nti embassy tekolera NRM ekolera Uganda at large so baleme kugitwala in a negative way naye bagitegeere service ze supposed okututuusaako era ddi
yesebo. Okay, kati waliwo magezi goyinza okuwa waliwo wano obukulembeze obuliwo ng'obwa NUP nawuliddeko nti abantu bonna abadde nga bakulembeze ba NUP mu UAE mu Abu Dhabi tebakkirizibwa kwesimbawo ku bukiiko buno obugenda okulondebwa. Abakulembeze abo oyinza bba wakalowoozo ki? Kati abakulembeze sisuubira nga kituufu kubanga nga tugamba nti no ffe tuzze nga tuli neutral nga ba community tetwagadde nnyo kwawulani nani okuleka ng'olina record nti gwe wenyigira mu bukulusanyi buno oba wakola kiri ku lw'ekibiina oba wakola kiri nga kikyamu naye woba nga tolina kye wakola ekyokuba owa NUP si buzibu ekyokuba owa NRM si buzibu twagala kugatta ng'ate tuteekawo amateeka agatutwala ffenna nga tuli kimu ate agatakulembeza nnyo nti kino kyenjagala kiri kyenjagala naye okubeera obumu kyekisinga obukulu. Okay, kakati nga tumaliriza tukimanyi nti nga emyaka gy'omaze mu UAE waliwo ekirowoozo ekyenjawulo ky'oyinza okuwa munnayuganda ayagala okujja wano mu UAE okukola ate n'oyo awulira oba oli awo ng'akooye okukola mu UAE okudda ewaka bintu ki ebikulu by'oyinza omunokolerawo oyo ayagala okujja abeere ng'abimanyi okukolera wano mu UAE? Okay, mu myaka gy'emaze wano eno ntambulidde mu mateeka era ne we nali nva ku mulimu ogusooka gwe najjirako nga ndaba ntulugunyizibwa nayitira mu mateeka oguvaamu kati naalikubiriza omwana yenna ng'oli wano ayagala okudda ewaka it is okay naye weetegese otya teekateekawo akasente osavingewooko otegeere bizinesi gy'oyagala otandika okukola ogenda gikolera mu kitundu ki kola research ewaka ekitundu ekyo bali mu mitendera ki egy'emiwendo opangisiza akayumba otaddewo bizinesi eno waliwo bakasitoma ye kapito ki gy'onaatandika nayo w'omala okugifuna ddayo ewaka kubanga Uganda is our home then abali e Uganda mwagala kujja eno sooka okuba ebajeti kikyoyagala eno w'obeera ewaka osobola okukifuna oba oyinza obutasobola kukifuna woba tosobola kukifuna noonyerezaamu eno gyojja oli sure nti onookifunayo bameka boolabyeko abakifunye abatakifunye bakoze ensobi ki okuba nti tebakyetuusaako kati w'oba ojja otegeere nti weenaaba ŋŋenda nino making sure nti akasente akantwala ŋŋendera mu kampani entuufu weŋŋendera mu kampani entuufu ndi sure nti omulimu gwenjagala okukola gweŋŋenda okukola other than okujja bagambye ogenda kukola mu hotel bakutuukize mu kiyumba ojja kugetinga distorted mu birowoozo so onaategera kampani entuufu gy'ozijja nayo oba naawe ogamba nti kaneeteekemu ssente mpezezaawo obukadde bwange 9 oba 8 kitundu obukola visa eyange ojje ng'omaze otegera process yonna ka capital wekali naye wootegera nti obukadde 8 ekitundu bw'oyinza otandikirako yadde nga tokoze visa yo naye notandika njatandika n'okupangisa emyezi ng'esatu okulya emyezi ng'esatu esente ezinoonya omulimu kola CV biki n'olaba ssente ezo ng'osobola ogulamu akaplot oba osobola otandika mu bizinesi yonna n'ekola kola ekyo ky'owulira omutima gwo kye gusaze ng'omaze kola underground survey. Yes. Kakati nga tumaliriza osaba abantu abalonzi bo bakulonde era ofube okukozesa ebigambo ebisobola obasikiriza okukulonda nga tumaliriza. Okay, nga tumaliriza abalonzi baffe abalungi okusingira ddala ng'oli mutuuze wa Abu Dhabi twetaaga obukulembeze ate obukulembeze obutuufu. Senga Fauzia ndowooza newe mbasa yogeddeeko nnyo olaba nnyambala nenzigumira ng'omukyala Omuganda sisuubira kuba nti gwe naakukidamye ne ngamba gutandika okwambala obwereere gutandika okukola bwoti ekyokubiri enjogera emataringa omuntu gw'ogenda alimu alina aicho asobola okudirectinga ku kikyoyagala okukola asobola waba tasobola kumisleading asobola okubulira ekituufu genda ne Senga Fauzia ekirala sooka otunuulire ku muntu oyo gy'avudde ayise muki asobola okubulira munnaye wano woolaga wano wakyamu naye wano waali kute wano eno then olonde Senga Fauzia ku kya vice chairperson wenaaba myuse chairperson percentage 9 ku 10 nti nsobola okuyisaawo ebizibu byaffe ne tubeera nga tufuna obukulembeze obutuufu era obujja nga akakiiko kaffe kavuddeko. So Senga Fauzia oba Muwakani Fauzia ye answer akalulu kotokaleka kufa kubanga slogan yange eri the sky is the beginning, it is never the limit but it's just the beginning. Yes, neyansiza abatulaba abalungi ku Tawira Radio, Tawira TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Fauzia nga mwendo ogwokusatu omwaka guno gwennyini ku Fomo Park ku Konichi ondabiranga ddala ssaawa 4 mpaka 10 lwe tugenda okulonda. Okay.
tweyanza nnyo tweyanzege mwenna abatuuliriza oyo omukyala Fauzia nga yeesimbyewo ku kifo kya vice chairperson mu kakiiko kano akagenda okubeera nkatwala bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi. Twagala okwebaza akakiiko akabaddeko nga tekakyaliko naye nga kagenda okuvaako outgoing committee ekulemberwa omukulu Ismail Sebugwawo ne vice mukulu Roni Ssennyonjo nga babadde batukulembera okulaba emyaka gyonna gye tubadde nga tukulemberwa abakulu abo. Olwaliwo bwe tukomye mubeere bulungi. Johnson Sengero bwe ntubasiibudde. Mweraba. Tawira Radio MTV, Ugandan Based Radio in Abu Dhabi.